amanye biseera ne sala nga ye formula I'm a winner yeah you're a winner yeah Nwanye but today olutalo nduwangu de sayapa pate mukuje tucheze cheza sanyuka nange kubawala jemvudde nawe abantu nga bagamba nze nali manyirwa Josted nze nali manyirwa Aziza Zioni nze Wilson Bugembe yangambako I thought it was a Kenyan nali manyi muna Kenya yayimba abalala Dennis Rakel omugenzi You make me happy, smooth baby, onyiriranga apple. Girl, you're so lovely, oli chatika kukwatanga tomato. You make me happy, oh. Dream ya big time, mwali na chiroto chinga wavuka bato. Kati, sijja kulimba. Big time, echiroto, eyachirina mwami Slyva. Finga abana abato, abali excited. That we are now doing music professionally. We're going with the flow. One mistake you can never do as an artist is not taking music as a business. Basiramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Kyagulamyi Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Tammy's Fashion Hub ku Kyagulamyi Mall boba kugamba nti nabo bayiteko osobola okuba nga ate ogula engoye ennungi ate engoye zitakunonya gwe ng'omukyala osobola okuba nga ate oyitawo ku Tammy's Fashion Hub bali ku Kyagulamyi Mall shop number 300 ate nga bakola ne delivery wonna wonna. Make your order bagituuse wonna wonna woli shaliye ennungi hijab ennungi ez'abaana abato n'omukyala omukulu ne bamaama ne ba sister bonna ebintu ebiri bulungi nnyo kubanga ate babikutuusaako kwotadde banna family weddings mu town yawo wamu ne wali Namulanda wetwadda ensonga bazitambuliza ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Mirembe weddings nga bwensiba nkugamba nti Namulanda branch mpya ne mu town we bali bulungi nnyo okulaba nga ensonga zonna zigenda bulungi. Ennyumba yo simanyi kyabwe egenda kufaanana bulungi nga toyina curtains nnungi, toyina masuuka malungi mu kisenge, toyina beddings nnungi ng'ate bamirembe we bali ate nga mwennyini abyekolera bw'omusindika ku site mwennyini yeetuukira n'abyekolera okulaba nga akuwa perfect work. 22bet begatteko nabo gwe anyumirwa ennyo okusiba emipiira begatteko ate promo code kozesa ALLANCRUZ ogulewo account osobola okuba nga ogesaayo toteekayo nnyo sente zinakuluma but bet responsibly kulaba nga ate ensonga zigenda ddala bulungi nnyo mu maaso kwe tugassemu abaagala okugenda e Canada bannange waliwo chance bwenjogera chance oba okitegeera break the silence man in the mirror kitegedde ye conference egenda okubeera e Canada. Enamba yiyo wansi awo wayagala ogenda conference eyo enamba yiyo eri awo wansi etandika ne +164 7713 1441 enamba yiyo gyosobola okuba nga ate oyitako okole inquiries osobola okuba nga ate obeegattako. Saagala Canada akusube guno omwaka ogambe nti ate omukolo gwa ALLANCRUZ sirina kye nafunako. Biva Organic nabo tutambula nabo okulaba nga ensonga zitambula ddala bulungi nnyo awo Emengo ku Biva House we bali osobola okutwalayo maama oba mutabani wo kyonna ekiganye ne mugezaako ku herbal medicine ate nawo ne mubanga oba oli awo Allah n'abasaasirira awo ne mubanga ate oba oli awo obulamu bukyukamukko. Kale n'olw'ensonga eyo sheno okuba nga ate ogiraba ku ssimu yo ku TV yo wonna wondabira oba konna ku mukutu kondabira abantu abo basaale nnyo
mukubanga shene kutukako bulungi ng'ekifaananyi kirungi nga buli kimu kisoundinga bulungi ekifaananyi kirungi sound mulungi abantu abo balina okusooka ne mbasoosoowazaamu kaako ensonga kubanga batuwagidde babaddewo obulamu ne busobola kubanga ate butambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana. ALLANCRUZ ge mannya gwandaba omulundi ogusooka osobola okumukebera ku mitimbagano gyonna. CRUZ exclusive gwe mukutu koli mukutulabira olunaku luno olwaleero era nsuubira omugenyi wange gwendesa olunaku olwaleero oba oli awo mu byagenda okunywa ne byagenda okugamba ojja kubaamuko n'ekyokuyiga ate okyuse obulamu bwo naddala gwe omuyimbi. Believe me e Uganda nze okulabako ku bantu abali bayimba abasatu yali big time yali promising group ey'abaana abavubuka abalenzi abasatu nga bolaba bituse naye bingi nnyo ebyatuukawo n'ebyaliwo yajja etya baalina biruubirirwa ki baali balaba biki bitugenda okuba nga tetulaba n'okuwulira olunaku luno olwaleero. Ndi ne Larry. Larry was a member. I don't know if he's still a member. I don't know if Big Time was a registered company oba ekyaliwo oba tekyaliwo, but what I recall, Larry was a member of Big Time. Era nga mwalimu Larry, mwalimu Resignature, mwalimu Oscar. Oscar yolindo was a Bruno gwe yali agezaako okuyamba. I don't know what really happened. Abambaga balo amawuli agasuka nigatambula yafa akyaliyo. Larry soko tukalinga Oscar akyaliyo. Oscar nange simanyi kuba tubadde tumunoonye banga ddene. Banaye abalabi mbalamusizza. Eno interview tugikulanyiza emirundi nga 10. Kati leero tumaze ne tuwangula. Alhamdulillah. Kyakabi papa. Amina. Larry mu Big Time yona olundapitwa okubanga gwata ina yadde ekigambo ekyogera nga bwe mwali. Ekigambo ekyogera. Like the mood, like you're so silent. Oh yes, yes. I think bibadde bitambula bibadde bingi. Naye mbadde off camera. Okay. Soko buze kubatulaba. Ndio yako bali naye abampagira abawagira ALLANCRUZ abawagira music wa Uganda. Abawagira abavubuka. Ndio bali. Okay. Banji nnyo nkimanyi ku graduation ku mbaga mu biseera byammwe ebyosanyuka ng'otuuse ku buwanguzi oyingira nnyumba ofunye omwana mukola akiika mukola baby shower banji nnyo ng'otuuse mu biseera bye ebyessanyu. I believe abamu ndowooza abatoomu you've been playing his song abamu nga temumanyi nti naluyimba lwe because mu audio lwatambula nnyo and zijja kuba ennyimba ze zimu ku nnyimba ndowooza Uganda zerisigaza ebiseera byonna nga ziyimba ku kusanyuka cause bw'ogenda eyo abamu ku bayimbi abalina ku nnyimba ab'omulembe gwaffe nga balina ennyimba nga zikuba ku mikolo mu biseera by'osanyuka mu biseera byonna ne bw'aliva mu bulamu bw'ensi akayimba ako aka wina. I believe so many people bakazanya nnyo ku graduation zaabwe embaga but nchiwa banji nnyo abatamanyi nti oluyimba olwo lulu. So many okutuuka like nayimbya like nga ndi mu ka video nkateekayo ku TikTok. Nolimba nze nali abantu nga bagamba nze nali manyirwa Josted nze nali manyirwa Aziza Zion nze Wilson Bugembe yangambako I thought it was a Kenyan. Nali manyi muna Kenya yayimba abalala Dennis Rakel omugenzi okitegeera. So banji abatakamanyi naye ata abakagala ennyo bo banji bayitirivu. Larry oluyimba olwo lufunyemu business ya oluyimba olwo kuba mulimu abayimbi banji abakoze ennyimba it looks like I've never seen you ndwawo kulaba nga bakuyise ku mukolo ngo performing oluyimba either walulekera ensi I don't know. Oluyimba olwo lufunyemu. Lufunyemu. In fact, oluyimba lwensinza ofunamu. Because katola twakuba oluyimba nze lunasuubira nti hit n'okusinga olwo. Olwo lwakula mpola, terwa hitinga. Lwakuze mpola, ne lutuuka mu bantu.
nate babandule twakola ne munji ate ddo lwakuba nnyo it was a banger zegera mega hits nate salfunamu luno lwensinza okufunamu winner. Yes. Embaga z'ennyimba up to now I still get bookings. Kumbaga, graduation, kuchi. Birthdays. I still get bookings because of that song. Of course, because of very many other songs. Kubanga oluyimba nze lwensinga okuwa ekitiibwa nali nkoze. Runo anthem ya Kigezi. Olanga bolaba ekitiibwa kya Buganda kyavaya. Kati ekigezi bayimba lwange. So it's the anthem. Which song? There is a anthem y'abanyakigezi. Boba jimanyi. No. It is so big. Larry. Hey. Nyimbira anthem. I love njaga nnyo omuntu nga ayagala ewaabwe gyava. Yes. Njaga nnyo omuntu nga ava ayagala nnyo papa Misa Kisemakule yakinjigiriza nnyo. Nangamba yagala nnyo eggwanga gyovanze kati nange bwe mpulira omuntu nga ayagala nnyo ewaabwe. So wayimbira be wamwe. Anthem. Wajiwandika? Wajiwandika? I composed it. Really? Then mu lyrics mulimu omulala gwe twakola naye bamuyita Madam G yali akola ku URA. Naleta mweno perspective y'omuntu anelda. Ekintu ne kikwatira ddala. Up to now bakuba anthem ya East Africa, bakuba ya Uganda, bakuba ya Kigezi. Introduction. Kigezi bogera lunyankole. Balimu Olukiga, balimu Oluhororo, balimu Olufumbira. These guys who speak like Rwandese, never Fumbira. So it is 6 districts. Rubanda, Lukiga, Kanungu, Rukunjiri, Kabale, which other one? Kisoro. Nza bulijjo manyi yo munyankole. You come from Kigezi? I'm actually Mchiga. You are Mchiga. Tata ni mama. So you're also short-tempered? Ondabye mu short-tempered. Nella. Waliwo tulimbya sanyu. Waliwo tulimbya sanyu. Abakiga, abantu abasinga balowooza Abakiga bali short-tempered. But omanyi ekikere kiba kimu. So Abakiga. Nyimbira mu anthem eyo. Okay. Kigezi, Kigezi, ensi yanje nyamurungi, amahanga gona nigakutangalira, ruhanga kakuhunda yakwijuza obugiga, enshozi n'empanga, enyamishwa n'amahamba, eisholi murungi, emijera n'enjezi, ensyani nungi, ebihingwa nitweza, nimpulira ensi yanje nenyesimisa. Shimwa mana shimwa, nitukusima rugaba byona, owatuhanjire turya abanyakigezi, nitukusimira n'ensi yitu Kigezi, entima y'oburungi bwa Afrika. Mbinyo. Wow. Temanyi zino. Gwe, era ke soundinga bulungi nyate nyonyo ng'ogigattamu ebivuga. Era bikeekuba. So you constructed that anthem, you wrote that anthem, yes. And then you produced it? Yes. So waliwo kyebandiise like ng'ekitongole. Kiyite ekitongole ekigatta like nga bw'onoola ekibiina oba ekigatta bannakigezi bonna. ICOB ebiseera ebyo yali ina amaanyi nga waliwo ono governor of Bank of Uganda akisaamu nnyo like yali ayagala nnyo ewaabwe nga bw'ogambye. So ebiseera ebyo nga akiteekamu nnyo. So nga kiri waggulu nga kirina gundi Uganda chapter nga kirina diaspora chapter nga ba meeting eyo Toronto segera nga bamaanyi. Kakati bagamba nti Abakiga tetubangako na kingdom, tetubangako na bwakabaka oba king afuga kuga, tetubangako na kintu kikola kitugatta kyekisobola otugatta. You know, they gave very many suggestions. Naye eyasinga okuvaayo anthem. Baga tukole anthem. Kakati bwe baga nti tukole anthem, baga nti naye ani agenda ogikola.
na tutekewo competition abantu ba composing ennyimba zaabwe bwe bamala tutekewo competition wano olusingo okuba olwakabe oluwangula luba lufuka anthem. So competition nebanga etandika ono gwe nakola naye gwe nkugambye Madam G ye yali in those circles nze saaliyo yali in those circles kati lumu late mutebile namugamba naye gwe nakulabako ng'oyimba waki nawe tokolayo n'ogenda mu competition yeyo nagamba kale governor ngenda kukola naye ng'akimanyi nali namuwandiikirako oluyimba ng'akimanyi agenda kukona kumuyaya abitegeera. So yeah, so na nsindikira email ngeri terms of reference bichi like bebandi badde batunulidde zini ntula nenkola competition. Fast forward, competition did not happen teyatuukawo so kati ffe nze nentula nenzirayo because twali tukoze kademo awo nze nenzirayo banga ngandaba kademo kano kayinza okutayitawo nenzirayo nakolerawo M1 ewa John Mary twayimba naye akayimba kabayita Nsimba agenda wao nenjia like nenchongeramu ebigoma ebichi kati anthem nevuga nebange ngentandiko gitambuza kubanga nze like toso I'm a patriot. I consider myself ntinjagala nye gwanga lyange netosobola kwagala gwanga nga tonaba kwagala LC1 kitofu wachitege kati nze nenchi pushinga netulaunchinga ye Kanungu Bishop Komboni College awo tandikira on tulaunchinga kati ne wabawo abalala ba picking interest ne bakireta ne tukilaunchingira wano ku Kembabazi mu town Professor Mondo Kagonyera yali guest of honor ne tukilaunchinga kati radio ne zikipikinga ekitandika okuvuga nali nkyali awo nga kusomero abana bayimba anthem nga era natera okusaba government bakitongoze bakikole form balutuje mu mikono baba natuwayo ka token ke batuwadde dufuuke a public property. So ya tofunanga mu yadde ekikumi naye you're proud nti I am so proud. Sifuna n'abaana basoma ekigezi lwe bayimba kuskulu gundi kusomero bwe tebana batandika mukolo gwa bakita kikuhinjira kuti balukuba because it like speaks. But do you think people abantu babade bakimanyi? Yes, a few people know. Kati juzi waliyo Kigezi Nation bakita Kigezi Nation something like that. Ne bampita alo mukwano gwange bambi promoting nnyo mupiira gw'abawale Kigezi wa Meta Diana. Ojja kumubuuzaako omugaye kyange anthem ya mwegende etya tewali atagimanyi akitegera. So as I said mbadde off camera naye ng'ebitambula bingi bambi. Wow, that's really great. Nze nga tunagenda nnyo wala nyumira nnyo akakayimba bambi soko kamperemu abantu kansoke tuning wano sound wange bulungi akayimba ka winner. I believe so many people banji nnyo bakazanya ku mikolo abatasobola ku affordinga muyimbi naye nga tebamanya ani yakayimba kanyumira nnyo nange ng'omuntu. Yesewo I've got a reason nine ensonga y'okuba happy kakano and I'm so happy kuba ekiroto kyange kituukiridde cause I've been working so hard and I've been praying so hard. Amanye ebiseera n'essaala nga ye formula I'm a winner, yeah. You're a winner, yeah. Nwanye, but today olutalo nduwangudde sayapa demo pate mukuje tucheze cheza sanyuka nange kubawala jemvudde nawe keko ke. Wow, what inspired you okuwandika olulimba? Nali mpuliranga loser. I was feeling like a loser cause. Okay, why? Olaba okuyingira nali muyiribe okuyingira big time. Wali muyiribe? Like nali nkola kino ne kino nga sina job. Okuyingira big time nali ndi awo nga maze 6 nga waliwo choir master wange yali anjagala nnyo bamutanga brother Mukasa Gonzaga. Nangamba wali akasomere yo gendo osomese ng'otandika bulamu olwo. Nengende yo bayitayo St. Gerard kisoera otuuka kinoni n'oyingira eyo netandika okusomesa music art anti nali choir master. Nga akasaala kakati
wenamala ne mugamba nayo manyi ekirabo kyosobola okumpa kuba when I was at Lubaga Uganda Matters High School Lubaga nali president wa choir bandeta straight by sporting Bishop Common ye kanungu and sporting baby vuga bakino bakiri ne banzijayo ne bampera basari sobola okukuza choir and indeed sabaswaza wenajja tutandika okuwangula ebikopo ntanda ya Buganda simanyi obochimanya ekikopo ekyo there were so many competitions interdiocesan twagendeka sana luwere kitwakola so like nemba kolera ebintu bingi nnyo essomero nalisanga lirina abaana 7 navayo lirina abaana 16 because the choir in promoted the essomero. Yes, exactly. So nga ensonga lwaki bansasula school fees bafunyemu wakitegera they have realized kati wano nga ntuusa okukolera eyo ekiswera kyekugamba nga ekirabo kyosobola okumpa ku bintu bye nakola kwe kunteeka ewantu wensobola okunakyalingira talent put me in a place wensobola okutandikira ku kitone kyange nkikuze kati yali yasomesaako mwami Slyva Kyagulanyi Kasasa he was also a choir master way nagamba kankutwale wa Slyva thank you so much Slyva was already my role model ngamwagala era abantu basinga bali bagamba oli mutabani wa Slyva Kyagulanyi exactly yes kubanga mwagala nnyo at first I even used to sound like him kakati nakola appointment yasooka nga ndi nkyali ekiswera netabaawo ngabo tukoze yagonde nakola eyokubiri oba what happened eyokusatu nengenda nasanga barre bayita ddamu talent search bonga gye bali Ray Oscar wali abalala Kitu David Josephine nakazibwe wali abalala bangi waliyo guy yayimbanga tugudde bamuyitanga nimwerabidde naye twaliyo bangi like nga bayita mu interview like talent search nga bona muje muyimbe balondemu because Slyva always wants to promote talent yezo kakati nentukawo nga bali awo wabweru bagezaako okuwandiika akayimba nenyingira office ya mwami Slyva nantunula bwatiranga brother Mukasa yegwe yasindise nti okay you join those guys kati nga nze samanya nti interview wentukawo sanga bawandiika luyimba I think luyimba lwali lwa AIDS nga waliwo ekitongole ekyali kirusabye nga Slyva bawadde assignment yeyo so nengendawo ntandika okujoininga in nze wali music ntandikirawo mbagamba muina gita nga muwandika temuina kivuga what is guiding you muina gita ono manyo kuba gita nti kale baleta gita ne tutandika awo ekintu ne kitabuka buli yayitanga eri na Slyva nga how is the boy wow mulungi amanyi nokuba gita kati awo interview nganjise nenyingira kati twabeeranga awo nga tuyimba nyimba za good life zinenaku ziruma zinyiga zinenaku nga tuyimba nga tutekamu amaloboozi nze ne Ray ne Oscar nga waliwo engeri amaloboozi gaffe engeri gye ga blendinga kati mwami Slyva yali ayitawo awulira amaloboozi mwe mukole group your voices blend so well so he's the one who actually created the group Slyva Kyagulanyi yatandika big time yes okay kati natugamba you find a way to blend mwe tutandikira kati nze Slyva yali anteeredde studio njige yandabamu ekyo ekintu kubanga kuba ebivuga nkola ki you can make a good producer he's such a kind of guy nanteera byuma bya bukadde na bukadde kavuka tamayina jemva gendo oyige production it can be good for you ati olondandisa okuyiga production watugambira nti koleki mukole group y'abasatu okay nembagamba mumanyi kasule mu studio ekigoma kye nabankubye tujje tukiyimbireko ngena nesuleyo kati awo wonali nkube ekigoma nefuna ne chorus sabampulireyo kimu bwe kiti ekiva mu kamwako obonvumavuma naye nze nkusaba obeeko kyongamba very beautiful song ndomanyi our very first song because I was a very big fan a very big fan yes kakati netugenda tuyimba chorus netujekamu amaloboozi nga bwe twayimbanga ziri ez'aba radio kintu nekitabuka mwami Slyva najja nasanga nga tugezaako okuwandika zi verse no this chorus is so good I'm going to write for you the verses natuwandikira verses 3
natugabira eno yo netuyimba and that was the beginning of big time. Yes, olimba balukuba nnyo ku ddembe, njaga kwebaza ddembe, simanyi lwaki baatwaga tetwalina ssente tetwalina ki, balukuba nnyo, so that was the beginning. Mpaku ku maloboozi ge mwakozesa mu kayima kammwe Apple bane nkaagala nnyo era buli lwempuliriza oluyimba lwammwe lwa Apple mbula okukaaba bane mpulira ddala nga we lost something that was so beautiful. Bane mwakola oluyimba lwa Apple, mwakola oluyimba lwa Sophia ne Rabadaba, obando mwakoma ku olwo aina nyimba nyingi olwo lusozi ki kwemba nkukweka mutala ki malaika wange oba nawulirako balu I think one of us sinze naye one of us yaluwa kitkaye nawulira kitkaye aluyimba. Hey. Now there is something chenebuza. Your biggest hit nga big time was Apple. Eyabaleta. Yes. Apple eba introducing. But before I tunagenda mu story Apple soko olumpeemuko kubanga I love it so much era negomba singa onako lwaleero mbadde mbayina wano basatu oluyimba lwali so beautiful ataluwulizanga ko gendo de oluwulize cause I believe ne balubalero ku radio sounds then later ngoma zoja to a story oluyimba. Okay, wantandikire kukalwa. You make me happy. You make me happy. Smooth baby onyiriranga Apple. Girl you're so lovely. Oli chatika kukwatanga tomato. You make me happy. Teba kwata kosagala nnyo and you're funny. Onsanyusa akina popo. Tami Mwenge nze mukwano natamira gwe kituufu nga sikali nakasale nze naawe. I wanna have the taste of your scent every day. This is an obsession and a strong addiction. I'm in a critical condition, but I don't need an injection. Jagala gwe. Ani wandika Apple. Now kaimbe no ulianga memories nostalgic, yeah. Because nzenzijukira waliwo ebiseera ebyo manager waffe at that time bamuyitanga Besimbire Herbert. Manager waffe yasasula cuts okubeera nga tuteeka as a promotional tactic okubeera nga tuteeka ku program ya buli event simanya spin DJ masters simanya what nga tuteekako but nga tuwa because naye cuts yali talina manji galeta like omuyimbi kululwe because wabangawo bakazoora nga be bamanaginga biki kati nga kati atuteekawo just ka window katono agamba this is for the ladies nga tukuba a cappella of that song nga mama cappella nga wetuko wano kawulidde kalimu eddoboozi limu naye yeah so that song era nakuba kigoma nze nali njize production nga nsula mu studio n'enkuba ekigoma bwe bakyagala nga tukikuba ekitegeera kati nakube akantu ako ne bajja ne basanyuka kati awo tugatta obwongo ne tuyiiya ebintu ebyo otumala okuyiiya chorus n'etuula nga tuli basatu twali basatu twagatta obwongo ate nga tuli basatu ne tuyiiya chorus bwe yamala okutuula bweti buli omu nadda ewuwe n'atandika okuwandiika verse okitegeera buli omu yawandiikira verse ye eya Apple. Yes. Kati tumala okuwandiika verses ezo tugenda okulanga nungi nga they are beautiful kati tuluyimba awo nempita mwami Chazo Race yali sitting producer at that time natukwatiramuko tereza mu kigoma etulufulumya mwami Slyva yaluwulirako once naga that's my song yalina okuwulira hit he is so good asokulira oluyimba nja kukola and that's my song. I remember pushing.
so kati awo naffe ne tufuna amaanyi. Douglas yapika olunyimbo olwo Katogo. Douglas Ranga yapika olunyimbo yayagala nnyo big time. Yes, so much ate nga tetumusasula. Gundi bamuyitanga Mwami Kasozi. I don't know whether he's still there. Naye kimanyi taliwo because WBS yavaawo. Yali ku WBS bamuyitanga Mwami Kasozi na atwagala na taking her on. Mwami yali Raymond, I think he was called Raymond. Na atwagala na atwala ku NTV. Gundi Mwami no, it was Calvin the entertainer. Atutwala eri ku UBC wa sayo mainstream ya yama batwagala nebaluteeka eyo ne lutandika okuba. But before that twali twagamba manager waffe tukuba nnyo ebibaala, tukuba nnyo shows ezo ne tusasula okuyimbira abantu. Tukolere ekintu kimu, tufuneyo oluyimba lumu bwe ruti. Tuluteke ku TV kati naffe batuyite batusasula okubayimbira. Okitegeera amukusooka nga takitegeera omanyi abantu abali mu ka old school kati nga yamanyiwa mulina kulabika mu abantu abategeere. Kati kola oluyimba ne mugamba muzeeyi tugezezaako because twali tukoze ekigambo kimu nga bwe lunasosa okuyimbira Sofia tuyimbye ne Rabadaba tutandise otambula naye buli wagenda. Sofia yasooka Apple. Yes, yasooka Apple. Ne tutandika otambula ne Rabadaba kati ntufukira ddala like nga tumanyi ebifo biki bw'oba ojjukira Rabadaba nga launchinga 7 fa bali ku mic emabega fa bali nga backup. Yes, nga tutambula naye buli wagenda nga tulowooza okutambula kisobola okukola ki but omuyimbi munnanga ali eyo first kola waaka abantu basobola okuyita bakusasule obayimbire. Naye wosasula okuyimba like bino byoyite nowayo mpisaawo nange nyimbemu ffe kale ffe ngaffe tebyatukolera. Kati kuwola oluyimba manager nakkiriza nateekamu ssente tugulaawo obwambalo kiki ne tugenda tushootinga akavidiyo akakabi. In fact twakashootingira wa Slyva Kyagulanyi wennyini mu Lujja. Video Apple? Yes, nze nalina mu studio mu vasi yange olaba mu studio ya Slyva ya Uncle Slyva. So that's how they started picking up tubadde tumenya ba Douglas Bani, they picked the video up. Kati manager live manager natandika okukola ki okulaba kitwali tumugamba yakati abantu batuyita okuyimba ku mbaga busiya wawonna ne bitandika kati sente ne zitandika okujja. Dream ya big time mwali na kirooto kinga abavubuka bato kati sijja kulimba big time ekirooto eyakirina Mwami Slyva. Fenga abaana abato abali excited that we are now doing music professionally. We were going with the flow. We're just going with the flow. Twayagala nnyo ekintu ne tukikuba biki naye we're just going with the flow. If this is the first time abantu bagenda okiwulira ngoloba abantu bagenda owulira ku member omu yali ku big time. Sincerely speaking, what led to the downfall of the big time? Lwaki olutolo olunaku ne mulabanga oba right now simanyi oba mwejjusa oba temwejjusa bwe mulaba ku bantu nga ba B2C but chamwe, what led to the downfall of the big time? Well, wolaba engeri gye twayingirawo ewa Papa Slyva. Buli omu yalina ekigendererwa ki okitegedde. Tutuuka ewa Papa Slyva atuyunga okiraba. Kyemmanyi singa ye kennyini yatumanaging probably would be still as the three of us. As the three of us. Singa Slyva yaba managing. Because yalina ekirooto ya division. Okitegera. Kati ba manager ne tufuna omu babiri bani. Kitegeza Slyva Kyagulanyi bamalo bagatta ne mufuuka basatu. Oscar, Ray naawe. Yabatunda oba ya taina chetu. Because we were still there, but not because he's so busy. Ngatasobola kubeera active like in the management actively. So yafuna manager.
far bafuna manager because bwe yatuyunga n'atuwa buli kye twetaaga studio biki of course ng'omuzadde oba oyagala omwana yeetengerere like baana bakule bakubaana bakulu so we didn't expect it nze just nkirowoozezza nti singa yatumanaging probably would be still naye kati this is the thing natandikidde wali nga nkugamba ti buli omu yayingirawo ng'alina ekiruubirirwa kati big time was like a school. Papa Slyva writes with us, so we are era Papa Slyva Kyagulanyi yabawe erinnya big time. Atuwe erinnya big time. Kati tuyingirawo Slyva atuyigiriza bino njize production, atuyigiriza songwriting. Era like I thank Papa Slyva a lot. He's like he birthed all this. Kati big time neribeeranga ki essomero bwetumala okuyiga tulaba ekintu tukisobola kati buli omu alaba akisobola because tuyize everyone can write, everyone can produce. Production re-signature senior, but Oscar used to try and produce some things. Nze kati olwo ntandise okukubira n'abalala Samali Matovu yajjaawo ne mukubira akayimba ebiseera ebyo mekakuba omukisa gwantomedde nange sibitegeera sindala Ray yawandiika nze nenkola production so kati ndaba nkubira abalala nkubira big time neziyitawo I can now do this Ray signature alaba I can now do this so we felt like we were mature enough to take on solo careers tewali kintu kyatumenya maybe tufunye enkayana temwakerako ku macha nti mwafuna enkayana era kyovola banakati Ray okujjako Oscar yasooka n'agendako Tanzania n'atubulako kitegeera but with Ray we always meet nakati juzi twabadde ne ku show ye nayimba ku gundi ku show ye yabadde ku The Villa nayimba just juzi one and he is part of the board Songwriters Association. I'm the general secretary of the Songwriters Association. Resignation ku board, so we like interact a lot. So tetwafuna nkayana wadde. Temwafuna nkayana wadde. Mwakera ku machanga nga buli omu bali busy. Twakera ku machanga netugamba kati tulumbe solo. Ekyo mwakikola. Tulumbe solo. Renat sokayo nakubaka senyangu. Nenkuba oluyimba baluyitanga pen and paper. Yes. Nerukuba. Kati nenduzaako nali nkyalina wina nga ali mu studio. In fact the studio D King muwulira. D King yakuba engoma nenjagala. Eyababandule. Nga ninayo ntuteyo oluyimba producing akayimba kange njagala ka mixing aka mastering because he's so good at that. Kati bwembandu tutteyo nakuba engoma eyo yabandule nenjagala nnyo nenjiyimbira kunengamba jimpe njitwale kusikia eriye wa Kyagulanyi nentula nempandika omuntu wange nembuyimba nenjizaayo naga oyimbye bulungi nnyo kati kirabika batuteeke mwani ebiseera byali recordinga munji tonight I wanna dance no wait yasooka okukola ne Nava that's the song they were doing nagamba kampite maato wano nga sina budde nze kansooke ngende naye bwajja ateekemu it's okay nagenda okudda nga omuyayi kyakoze oluyimba so that is how we took on solo careers netutandikiraawo bwe mwetunuulira nga mutuddeawo temuwulira nti mwatufiiriza oba namwe mwefiiriza bwe ntunuulira Oscar when I see Lee Katinga Weber, one time I met him, I think it was in Bokoto. Nazirisa wanya ngolaba already allowed ya time. Ochitegera. Kati every time I'm encountered with how he looks, how he that is when I say big time would have been better for this guy. Ochitegera. Have been better for this guy, but for us, me and Ray, we took on life.
Don't you find your fans asking? A lot. Chichi, what happened? They ask a lot. Larry, kankubuuze. Yes, Embeera Oscar gyalimu ne gye tumulabamu mwenga abawangaala naye. Oscar yalina bizibu na family, yalinamu obuzibu ng'akula ng'omuvubuka we munaddala omutina gye gye mwatuuka. What affected Oscar okutuuka ku ekyo? Mwe mwakirabako kyaba nga mukula pa mwali mwenna mwakirabako nga kiringa ekinajja. It was very difficult to predict. Kyali kizibu okuteebereza. Naye buli omu alina weaknesses ze. Okitegeera. Kati nze, me, I attribute it to drugs. Because Oscar nze nabasooka okunywa omwenge. Abo bonna nze nali nywa omwenge kubanga nze ewaffe nga ne muzeeyi bwasogola wali eri manyi like twatolozeeko bakyateredde otegeera. So omwenge guli waka. It was normal business. So I think that's why for us we don't even get easily addicted because it's a normal thing. It's not something olina akeera ku machanga tekikyamukiriza. Kati me, I used to drink even that time of big time. Nze lwakuba kati nalokoka nabivaako. But I drank alcohol before then. Especially Oscar yatandika okunywa. Ebintu bino tebeetaaga tandika ng'oli mukulu ndowooza. Especially these drugs. Abebiwange ebinafu kisobola okujjako. So I think that's what happened. Oscar natandika mpola mpola kunywa omwenge. It was normal because omwenge si kintu kiri awo nti kitiisa. But then it escalated. Kisuka. Nze kunze, I think everything else is, people's... Bwe mutuula ne Ray, mwamulooza Oscar musaba mukolera ki? Twatuula. Like 7 years ago. Netugamba, let's write a song. Tusasule studio. Tumuyite. Tukoleyo akayimba kamu ne bwe tuddayo mu solo careers. So we did. And in fact, I wrote the chorus. This time I won't complain if you decide not to remain. Naluulirako. Okitegeera? Era naye bwe waluwulira twali tuli ku bakapela. Yes, naluulirako. So netugamba jangu tukole. Twali tusasula King buli omu yalina okuwaayo 100,000 because at that time, a long time ago, King kati naye at that time tuwaayo ate nga of course already atwagala atusalirako. So buli omu yalina okuwaayo 100,000 netu contributing and tuwaayo tutine settinga n'olunaku tukanaabula netukubira awo omuntu gwe yabeeranga naye I think it was in Gayaza natugamba Oscar yagenze ng'agamba agenda kujja mu studio mukole kati ndowooza oba kyekyamuwuggula wakati awo n'atajja tukubira Oscar netumunoonya n'abula. So that was the first time when second time is when former manager, that guy I told you about, was like, you guys, Oscar, tumukolereyo ki, let's look for him. Awo netumunonya n'atandika n'atubula. Up to now, I'm actively ne ku TikTok really wadde gwenadde mbuuza. I think I landed on his, I don't know whether it is ex or current, I don't know, but his, let's say ex-wife. Gwe bazaala naye abaana. I landed on her. Naye nga tamanyi waali. Kati like onoonya wootandikira nga episode ebyo we yali ne Bruno K twagamba okay, now I think agenda kola ki agenda kutereera naye tekyasoboka. So wanga talent ya Oscar yali so amazing. I tell you now frankly, kubasatu anti the three of us, Ray, Oscar, Nze, he had the best voice. Oscar. Best voice, yes. Kakati nga fe tusobola omusinga ebirala nze mbasinga maybe production, Ray atusinga writing, but Oscar had the best voice.
nga bwakwata ku luyimba lwa Michael Jackson ogamba omugenzi avuddeyo mugumu okitegeera so nze kinnuma tubadde tumunoonya kati nkyamunoonya but wakati kale ne okimanyi neyo mwalikozeeyo EP nga big time yes nga big time then netuddayo naye asuubire kinaasoboka kozi mwatufiiriza nnyo bambi mwatufiiriza so nja kuzayo kemabega wali emabega ogambye okujja okuwandika oluyimba lwa Winner you felt like you were a loser wayina embeera gye wali oyitamu and you felt like you were a loser so sorry what made you feel like you were a loser mu kiseera ekyo twawukanye Ray yakubye asambye akajji Ray yatukubaawo back to back Ray asambye akajji Oscar yali akyali mu bino backup awandikira abantu abamu biki and he was so much with Rabadaba atambula naye so nga tali onnyo awo ku studio we twabira so kati nze ngamba how am I going to begin Oluganda lwange nga si lulungi nnyo kiri awo kyokka okuyimba wetaaga Oluganda olaba munno gw'obadde naye akubye kati Ray akubye kihitingamu well atenze kya inspiring if he can then we can okitegeera but how the question is against kati gwe how are you going to like make the breakthrough so that's what I was feeling at that time as a omuvubuka you want to grow, you want to do what nenga okufumitiza munoga how is this thing going to happen so naye oluyimba olunzizaamu amaanyi nze nga nze omuntu okitegedde and it ended up nga luzaamu buli omu amaanyi ekitegeeza olwo oluyimba oluwandiika kiro misana 45 minutes I was done okumanya the feeling was intense fe abawandiisi weba mudu eri bintu biflowinga okulukuta wekitegedde mudu kyali kizito kinali mpulira kyali kizito wekitegedde in 45 minutes I was done right osobola okunyonyola oluyimba olwo verse by verse verse by verse kiki wali owulira ne mu kuwandika wano kye wali otuwulira ffe kye tuwulira eno mu ssanyu okay nze kinali nfumiitirizaamu nga nange nsambye akajja olwo nkimaze what song will I sing kati awo tunnyonnyole nga ffe tuwandiika baasi bw'ogiyimba bw'otunnyonnyola kati neeraba nga mpangudde okitegeera maybe it is my first show I am so happy it's my first show nsambye akajji maybe my first concert, my first show, my first what that was the time I was looking at with faith ngamba nja kutuuka waawo kati bwe ntuuka and as a form of declaring okukyeteekamu ngamba kwolwo olunaku nja kuyimba bwenti I've got a reason tinina ensonga eyokuba happy kakano and I'm so happy kuba ekirooto kyange kituukiridde ekirooto kya buli muyimbi kukuba show neekwata especially the first one because bw'okuba esooka endala zibeera nnyangu so at that time because I was in mainstream angamba bwe tuuka kweyo gundi then ekirala verse 2 fast forward ngamba abanyamba bano abanyambako banina obeebaza kwolwo olunaku it's from love that I got this beautiful love got me this love from papa and neebaza both my dad and Slyva love from my mama my mom love from my brother brother wange our first born waka iyampa sente ngana kamara S6 iyampa sente za recording the very first song lwafaanana nnyo bayuda olwa gundi olwa chameleon nenduta okitegeera nalurecordingira wa papa Tony Halls
ku Dream Studio because twali tubeera Kyebando. Kati ono brother nga bwe yampa ssente ezo enziruka wali wanga w'ekidinisa nga watu wali asasula mitwalo 3 ojja kiro n'oyitawo n'okola bwoti n'osasula 12 n'oyitawo bakuwayo akaddakiika no recording. So that's what happened. And recording oluyimba lwange olwasooka. I love it so much lwakuba sobola dduta because nkugambye but lwerwandaga nti nsobola ogenda mu studio nenkuba ekintu that naye nemwebaza from my sister sister wange we only have one sister at home 6 brothers 1 girl so nga nina omwebaza kuba naye ambeereddewo ate gwe sweetie awo nga naye nina omuteekamu kati mwekyawa ani sweet tetwekyawa tweta mwali muzadde abaana 2016 mwali muzadde abaana naye tetugendayo nnyo so nimpandika kati olaba imagine on that show nga abantu bali kukuba kerere it's like a dream I'm dreaming in a sea of joy I'm swimming okitegera nga ekyo kyendaba nenga nezaamu amanyi kiribeera luli boolu okitegedde so kati because bagamba the best songs that have been written ziwandiikiddwa ng'omuntu alina ekimutomedde nga kyamaanyi ate nga awandiika real life ye. That is when you write a song omuntu gyasobola okukola ki okuidentify okurelatinga nayo. So the same buli yawuliranga wina nga awuliranga luyimba lwe wasooka duwulizaani nga wa namala oduyimba Dicking the producer kubana lumutwalira akole ki almixing almastering angamba wo okitegera nze nga sinaba feeling sinaba biraba because remember tuvudde wali amanyi gabadde magatte ati babomu okay kijja kukola na mixing he's so good wamalo do mixing nzijukira waliwo guy bamwita Timothy brother wa Alan producer Alan onakuba bass naruulira naga gwe nga mwasabudde Mr. Kawesa Richie Kawesa najja ngamba wow this is a beautiful song kati awo nange nitandika oddukiririzaamu kwe kutandika oddutambuza mpola naye nga DJ alukwatangako nga taluta DJ yakwatanga ku luyimba olwo nga taluta then kati nitandika odduyimba bampise wano ku Gundiku I think it was CBS enkuuka yimbi abantu bacamuse olw'ekirooto kitandika otuukirira okitegera abantu ne banjagala nnyo aba CBS then wano embaga ze nayimbanga nga buli lwoyita saaya paate ng'owulira paate kyekino ekirooto so that's it. So oluyimba wina esebo kiki osinga oddujjukirako kyogamba nti whenever I sing this song zijjukira moment eno video woba okola video naddala ng'otandika kuba nali ntandikaawo you make a lot of mistakes eyo video yandyako million 11 at that time sente zaali nyingi nnyo ate nga nze ndaba yali cheap anti at that time ate wakozesa gundi nakozesa SPK yaleta camera but the one who actually shot yali omulenzi wamita Kasmed Kasoma very good guy kuba camera tezali kyekyalitusa million 11 kati olaba abantu abo abali mu wina bonna nabalina ku set temwali mu Photoshop bonna nabalina ku set nagenda erubaga gye nasomera headmaster yaliyo at that time no Caltech headmaster yali ku Lubaga yali kati headmaster wa Caltech bali bamukyusiza ngali Caltech ne musaba abana ba senior 6 senior 5 tubambaza leya nengo ino batambuza balina buses ngono batambuza ono balisa okitegedde netufunira mu bandi yali okuba
mu luyimba twashootinga twice olunaku olwasooka enkuba yatonya ku makya ate tusobola kumalayo bye twali twagala okushootinga awo Namboole ne tugenda ku Caltech ku ssomero we twashootingira bino ebiringa ebya graduation bandi biki twashootinga 2 days bandi biki then ebigandula bino entungisa ekigandula kya chancellor ekifananira ddala ekya chancellor. That's why people were asking me, was that your graduation? Nenga nze naka graduating on 2022. Hey, yes, as I told you, so much has been happening. Yeah, so that's how zajja nezifuuka 11 million. How has life been, Ray? Obulamu bukutambulidde butya? Anize. Because you look like you're coming back into music mpola mpola. Last time nakubidde nongamba Alani kamalo kweko nakayo kama bange, and I'm like Ray. I never the professional byakwasaganya. Exactly. Chiche wazula mu music, and what are the mistakes you did as a person? Mu music ezakuzamu emabeka. One is not taking music. One mistake you can never do as an artist is not taking music as a business. Okuyimba kinyumo notalaba side ya business, because music is a business. It should be a business. But wali music wali waddayo kusoma anti kati olwo maze okulaba nga mulimu ekibulamu mu music zadde abaana, so I cannot afford now okubeera nga sirina income. Ate music ngaleeta lumu maybe season ye ya November December September October November December ati endala season ngobeera awo oshegera unayofunayo kamu nenga tebuwera okusustaininga ki bulambu omusajja. Kakati nenga mumanyi 2018 nenga manzirayo kusoma. People were like, Larry, you're joking. Wali okoma mu senior 6? Nena koma mu senior 6 nenyimba emyaka nga senior 6 wajimala eri mu 2007. 2007 wali wolese nene ngaba yimbi wamala senior 6 mu 2007. Yes. Okuva 8 9 10 11 12 13 14 15 nze nali manyi bagenda nakumpa machiwa entry nga ngenze ku gundi Makerere. Kati eje emyaka gyonna 11 nga nyimba wajimala oli awo mu ndongo production biki tolowooza ku bitabo wadde kati nga tata obwakubuuza Ray lwaki toddayo okusoma biki bya yasooka ku like kunyigira I think abewaka bonna sidadi yekka ne bagendo nga balooza nnyo none semanya abayimbi ebiseera ebyo nga balina ekifaananyi twebaza nnyo abantu abamu besijja ku mentioninga abafuula ekifaananyi ky'omuyimbi kati kirungi but at that time balabanga mwana wange, but yagenda okuwulira music gwe producing ngate naye kennyini amunyumirwa bonna abewaka ne bawulira ne bagamba omanyi this guy is not producing music gono gwe tubadde tuwulira akwata wano kubasama, ali mu producing music ensi gwe yeetaaga okitegeera. Then they started now loving kati nga abantu babagamba we are proud of your son, kati nga bagamba wow, this is a good thing, kirungi. So that's how it came. Naye now 11 years kati nze nganze mbomanyi nali wa sister wange nga tubyogera kawo ne bawe ebiki ne ngambo manyi this must be the direction to take about stang nga ekyo kirungi. From 11 years as an artist no salawo noddayo ku ssomero mubs ngenda ku mubs ntuukawo kyenakola nali sambala bino byaswaga ayambala nga bulijjo ekirungi mukama yampa okukula empola okula otulindo nga abantu balowooza nakava muki senior 6 nimblendinga in bwenti tewali yali amanyi tionoli yalawe bakizula luvannyuma olimba
namala kwesimbawo kuba guild president kumubzi kugambye there's a lot that has been happening lwakwata nakiriza so eno nga tegatutuukako bulungi nkutidde nesimbawo kumubzi ngani n'abantu kati abantu kasita batandika okutegeera nti ono ye Larry bategeera bati egaali abantu batandika okubijjayo naawe akayimba okabakubidde akayimba nkakubye ku rally ntandise bayimbira I stop and stare at you walking down the kuchamula abantu ne bagamba naye by the way otegeera ne batandika okubuuza baali bamanyi nti bamumanyi yono kati awo nga kitabuse wakola course ki nakola transport and logistics nenfuna first class even after being in politics kubanga ekyantwala nali nkimanyi nali bakuba akalulu kati kyakalulu tuba tunatera oluni n'abantu so many people nga buli omu akimanyi ngenda kuwangula 2 weeks nga tukoze ne road map 2 weeks to the voting day Museveni his excellency n'aggalawo covid tewali muntu covid gwe yakosanga nzi okitegeera ne tugende waka akasente ko badde otegeseewo konna n'okasaasaanya ngenda okuddayo ng'ebintu biralamu ebirozo byakyukamu ono kyali yawangula ye yasigalawo ku ssomero jjukira waliwo abaana abasigalewo abali ku government sponsorship tebalina zibazaayo biki ng'abayitamu ng'akola tugenda okuddayo nga nakirala but still the margin was yalina 1000 nga nina 700 over 90 so the margin was like 210 nakukuba nankuba akalulu but if we had voted before covid kyandibadde kirala ekitegeeza Larry waddayo n'osoma kati bw'omala osoma n'oddayo mu bulambo okusuula applications kakati mala okusoma nze era ebyakamya Mr. Levikson kuba we nasoma nempita bulungi I think I topped that class lwakuba tekubera kwewaana no it's okay okay kakati bwe nakola obulungi eyalinga class teacher ku campus tewaba class teacher but omuntu eyali omusaale mu logistics Save the Children nemukubire simu nga oyinayo abaana abo abali sharp ng'abaana abo batuwe betuba tukozesa wano interview tetukoyo okuzungazunga nga tunoonya abantu let's get the sharp kids right from the grassroots erinnya lyange naliteekamu among those 4 nengenda nga ninga data clerk abana bayingiza data mu computer nenkola jjukira nze siri ku level y'abaana abato nze manyi like jenvudde jenjagala okulaga so I turned out to be the best performer among those 4 ne bagamba abale abasatu baveewo ono asigalewo as a temporary supply chain officer as a volunteer first data clerk volunteer mukabanga katono kati nesigalawo myezi 7 n'enjuba ne balaba gayo nasobola no supply chain ne bya transport and logistics ne procurement ne bansindika yumbe gwe bwoba omanyi yumbe simanyi yo naye mpulira otula mu basi twatulanga mu basi saa 12 kitundu ne tutuuka saa 2 ez'okumakya eyumbe olaba nti Arua wala womala okutuuka Arua oyita Maracha Koboko nolyoka otuuka eyumbe okitegere so ne bantwala eyumbe nembeerayo nga kati olonfuse temporary supply chain officer udde level 3 kati after 4 months yabanfuula full officer asikyali temporary after 4 months kubanga natuuka eyumbe nenkuba ebyali backlog yenne yaliwo babali bamaze ebbanga ddene nga tebalina supply chain officer zi-invoices zonna abategeera ebya procurement mulimanyi paperwork yali bwati nemuba naggwawo abantu ne bafuna sente zaabwe kati abantu ne batandika okugamba feedback ono temumuggyaawo wano ekitegedde ne bampuwa full officer Save the Children NGO kati mala ngamba mukama naye kamino nga sisobola yuba naye olugendo olulimi tolutegeera bakugeya wooli kakati nengamba
make away mukama make away era nga yali Sara make away agenda okulaba nga office ye yumbe bajigaddewo bino Trump byayogera funding akendedde office ye yumbe bajigaddewo kati bwe bajigalawo eno ne walabika ye emirimu e Kampala n'engussaamu ntekamu application etujja ne tukola interview n'enjiba ne bandeeta wano e Kampala twali tukyali muyenga ne basenguka ne badde kugolobi nga ndi nabo bwe nawulira nti waliyo umeme ekyuka edda mu UDCL emirimu nga mingi miyitirivu giri eyo n'ensaayo era kati ndi ne UDCL ndi mu transport section as an office era kati sawa zino ndi mukozi wa government. Kati obulamu bwewuunyisa kiki ekikuleetera okudropinga music ono lunaku kyolwo okugamba Naye lizuukuka kuba kale ogambye emirimu gyagira bwe giti biki but taking a step okugamba abayinza balimbi batono bendabye abazeeni basoma Chameleon ndabyeko Bobby ne baddayo ne basoma but it's a big step for an artist akutte ku sente ezitegerekeka. It's a point of humility okwijjamu amalala nogamba manyi kanombe kino nga ng'omuntu omulala yenna osooka kweyambula amalala gonna tubeera nago kale kaneme gayita amalala geego pomp mu Luzungu waliwo ekigambo ekirala si pride or pomp eyo ekitiibwa ekikubaako nga artist osooka kyeyambula because wali tojja gamba nti nze lale bakuwe max za coursework nga tebamukoze okitegedde so omala kukyejjako ekyo then nomanya nti kati ekintwala mu ssomero kubeera nga nsobola okutandikayo career endala okutega akatego akalala nsobola okufunira wano ne wali kitegeera because even when I was at by the way ekintu ekirala nkolera ddala obulango voicing nkolera ddala obulango I can voice ak'okuyimba ak'okwogera you get and I think now I may be the leading voice eyogera olunyankolero kiga bw'oteekako radio zeeyo my voice MTN ebyo byokwogera kakati wowulira my home I smile when I look at you Uganda that's my voice. You used to tell me that I don't make you happy. That's my voice. Bunji gorillas kati akasamuzi ko banteeka na neteeka mugundi mu akasamuzi kagenda katya kalimu omwana kalimu kurapi gendo olabe Sam's ugenda kalaba I think the leading ad on YouTube bakakuba nnyo bintu ki byolaba ng'omuyimbi muwala wange bintu ki byolaba ng'omuyimbi asomyeko bintu ki change ki gyolaba okuba omuyimbi asomyeko one oba otegeera business kati kankuwa ekyokulabirako when we were singing kinyumo luli abantu bangi abateekayo music wange ne ku Spotify ne ku iTunes nga bo bafuna sente naye nga nze sina kyenfuna okitegeera right now I made strikes I did what music nemweddiza nemuteeka ku account yange and I've already started earning so otandika okutunuulira ebintu with the business mind naddala kati nga nze yasoma business otandika okulaba the way then also kyekirala music lyrics zimaturinga zitandika okubeera nga nsajja that is kitegeera ng'omaze okusomako kyekirala ekisingayo obukulu bw'oba Katonda akuyambye ofunyeyo kalimu omulimu guwagira music olaba bano abaana ndi wano noonya muntu ananteekamu kasente ebiki eno ofuna akasente n'oteeka mu music kyanguwa becomes very easy ate si kizibu abantu bangamba how do you do that because I go to work Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
weekend bera mu mbaga nga nyimba. Weekend obera mu mbaga ngoyimba. Either mu studio oba ku mbaga ndi mu kuyimbira abantu. Ukitegeera. Ye kigezi n'enyimba. Bampita n'engena n'enyimba. And they pay me well. Very well. No komao. Nenkomao ku Monday nga kwendi ku office. So you see, so emirimu gino ginengeje because obulamu bw'omusajja kali mu kamute kamala. Mu bulamu bw'omusajja specifically akali mu kamu ne bwoba ofuna mmeka tekamala. Lali wegomba ogenda ku Ebulaya nga bayimbi banno okubeerayo. Njagala nnyo ensi yange. Ebulaya wanyuma kukyalayo. Nogendayo wiiki emu n'onyumirwa biki okomawo. Mwali muyimbyeko Ebulaya nga big time oba? Big time tetwasobola. Ate as a single artist? As a single artist, that's how it happened. Oyimbyeko? Kati bubeera butini bu birthday buki. Mulimu abagagga balina sente zaabagamba olulimba lwenjagala omwana ajja twice on a birthday, on birthdays. Obakitegeera. Oyimbye nsi nsi ki? UK. UK. Then I think twice in UK. Otambudde wekka nno ng'omuyimbi. Kati mwinayo essuubi lyotukolera music nga ne Re. Ninga yalabye Re mu video ya Wina. Yes. Yalimu. Ate nange nali mu kasenyango. That's why I told you. Tewali kyatwawula. Twagera ku machanga tukuze nga tugamba solo kali tuzisobola. Because in his very first song Kasenyango mu video mwendi. In my very first song Win. Okay, it was not my very first song. But in one of my very first songs Moyali. Pen and paper. No, Wina yenyini. Mu video yali. Namulabye ninga yono se. Ray. So tutambudde bulungi. And recently we were talking of a collab. Wano twabadde ewa Kenzo nga gulawo office ye eye muyenga. Bw'otuulaawo muli owuliranga ekyo okuyimba kikusikanyo kyagala okujjayo mu office okomewo. Ebyo office obite. Oba otesitinzeeko kasente akajja every month. Kizibu nnyo kata. Kazibu. Atenga kategerekeka. However, even my plan was atenga kategerekeka kyogereko. Waliwo akasente akajja buli mwezi. Nenga kali awo. Ya kituufu. Kakati olaba gundi okuyimba. Nja kuyimba. Right now because ndaba nga Mukama ankoledde ebirungi bingi. I am now singing gospel mostly. Era olaba nga Larry for Jesus. Akitegeera. Okay. Nina obugundi bwe nakola nga nsazeewo kati okuyimbira ddala gospel. So, but of course, I will sing these other songs naye nga kyekino kyempulira because Katonda nga bwe nkulumya. Abadde wakisajja oli. N'omala okusoma immediately n'ofuna omulimu. Nga tolabye ku street. Ekyo kyokka. Then other things, there are so many. Kati nze mpuliranga you can't pay God. Kyensobola okukola kozesa ddoboozi lyange kumuyimbira. Wow. Era kyenjagala okukola. So nga tumaliriza abaana ab'obuwala babuuza oli ku status ki? Badde nkyali single. Oli single. So badde weetaagayo omukyala. Sikati. Wangi? Sikati. Kubanga waliwo omuntu omanyi wali mu bantu bowangala nabo waliwo omuntu gwoba otunuulira no olina gwolaba ensaawa yonna naye tonnasalawo bulungi. Nasalawo just kadde tugenda mu midde ensaawa yonna tugenda mu midde ensaawa yonna. Wow. Okay. Kale so enyimba za gospel zofulumiza mmeka? Enyimba za gospel okufulumya officially maybe ku internet Spotify bichi nakafulumya 3 gospel asfekwaniriza
munji yalimu mu lwasooka. Then olulala I have not yet done videos for them, so mu bantu sinabaddu teekamu like okitegeera naye ku internet kweruli aluyita ninyoha olwokubiri baluyita okundi. I'm singing in those two songs. I'm singing Kigezi. Lunya Kigezi. Okay. Kale, my last question, ani ali entitled ku nyimba za big time? Baka corporate yazze katweta go kumanya. Nyimba za big time twali badde tuziko owninga. Nega ani azina kamanyi azifanawe togerera. Azifanawe? Tewali. Tetunaba na kyogera. Ziri mu bbanga. Ne Silva tazinaako gundi. Ate Silva tutasobola like nebo more rights ndoza yizo zigana. Cause ye bwaba akuwadde. That is his kind of kati music wa mwali mu bbanga omwana ajja veri aluddemu. Bwaluddamu nga tatwebuuzizaako that will be trouble. Aba no twebuuza tetulina mbwa. Kale akwagala ku mukolo muwe namba tuve wano. Ngabe namba? Akwagala ku mukolo kuyimba wina. Kube 077 0783 52271. Kale CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya. Thank you so much Larry. Thank you so much. Interview eno tubali tujiridde banga dene naye finally tumanze tufuna akadde ne tujikola. I myself am a big fan of big time and you yourself. Naye nze ng'omuntu ndi fan wa big time. Era ne remo nonya ra big time because ne channuma. Era big time yavaawo nenjagala mu bitus. Ndoza tugenda ne chikolanga big time yavaawo nenjagala mu bitus kubanga nali njagala nyavuka abayimba abasatu. Waliwo ne gundi T assets. Omwali muganda mukwano gwange ali Australia ni Tude. T assets by mwana muwala just listen to my love book. Yes, I know the song but I didn't know. Bali bana basatu. T assets. Naye bonna. Mwali mu kisera kye kimwera. Naye bwe bitwe byagenda. Sagala kusuka kwa ronako Railo mbadde ne Larry. But for now, ladies and gentlemen, sebulungi mwera. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata.